Inside Story Uganda, real source of political updates. Kubanga ejogo lyo mulenzo no limpitire mwami tambala batabala bulijja bategeza kugamba endoza the organizer and advisors retreat tutagitimi ngamba wulira nekikuba esimu nekigana yegwe kisajja gwe wali olidde kempitambi ko Lumonde. You have not yes, you have never called me for any meeting. Why do you think that I will attend this one? You were disparate, can never be the dollar. Don't waste your time to go to Mugozi. We will laugh at you. Kubanza is controlling you. If the president wanted to protect you, tayari bawaddeyo. Whoever is on the wanted list has been surrendered by who? Museveni had the options. ICC moves in if a local tribunal fails. Museveni would have instituted an inquiry here to investigate these allegations. Ekigambo kya ICC yabawayo mami tamale mirundi ki ICC badde Uganda emyaka gino etaano giyise mabega ICC badde nnyo wano sanctions Museveni yabawayo kwano ku kandi honewa yafuna ebizibu. Whoever is on this list Museveni yamuwayo kikitegeeza. That's what it means oba badde tokimanyi. He had information before. Lwaki ICC badde nnyo abakitegeeza ebintu si birungi. Toyinza kuttira bantu mu kuminya nodira abaana be bazukulu be n'obattira ebweru. Abaana abo babatta bubi. Baba wanga abasajja 10 olunaku abanywedde enjaga ne babakozesa nga bamalaaya aweddemu ne bateeka mu Slaughter House ne bamujja mu organize. Kandi Museveni protect naye yennyini akibala nti nga bano nga n'amalwaliro abase abatabuliddwa kyebalya naye ebintu ebyo nga bobyogerako parliament y'eggwanga Uganda ebiruddawa ku nsonga ezo kuleka nti esobola okuteekawo etteeka abafuuyira emindi ya mitwe 11 mu lusozi ekiro bagiyita Bisinde Bitawanya bagifuuwa essaawa 8 ng'oli bwereere naye buli linnya lyokoona kabina asiraana kubanga mu abayina Bisinde Bitawanya abagagga abayina buli kamu mutta mutya abantu abatabuliddwa kyebalya nti omwana wa Uhuru abbye essowaani y'omuceere. Bisinde Bitawanya ate mujja kusasa sawa 8 gwa kiro mujja kuteegula mu lusozi mwakube mandwa mu lusozi nga sigala bute ajja kusasula toksi nazivuddemu kuba badde batangulinga ssente. Museveni mugezi yateekawo biliyoni ensi n'abaga mugende mwogere naye nze mpulira muyomba mugende mwogere naye mwetondere ono nanyoni buyinza n'azijjawo n'azikweka mbu ŋŋende ewuwe nfukamira azimbe tolinda bako Congo de mwami tamali never talk to you kunsimu kapuli ne muggulu bazimujjako yazimujjako tazirina nazitwala ewalala kati bagamba mbuzi mungozi yazina gwe lwaki wali ozikwata mbungende lwaki babiyingizaamu najafuwa zanzi nesaba lyange liggale mulenzi gwe bakusuula eddalu emindi emitwe 13 oyo abo baawedde. If Museveni wanted to save them, if Museveni wanted to save them, tebali badde ku list. Whoever is on the list, once you see your institution surrendering you to a foreign body, how the mafias manipulate Mr. Museveni and the population. Ekitabo kyali kwa 2017 Museveni yabukwata ne babutwala mu side. What are you doing? Presidential project. Nabakoza statement. Nanyi ne buyinza nampanda usaresti emirundi eki. Yabakowa. Era nzimbadde sinza kulya sente zamu. Why doesn't he call me? Nga tabi uli ebintu bigenda maaso. Yabakowa. Buli ali ku list yamukowa. Museveni tayinza kuli because neba mukoledde nabo anti if Museveni defends these people kiba kitegeeza mu international community bayita basirwa abazungu bamugamba tulina abantu betubuuliriza batta abantu nti Museveni aba protecting naye abagendedde the only person Museveni protected bamuyitanga Bisango nga bakwatya mu America nga agula ebyokulwanyisa. Museveni has never protected anybody. Bisango Russia mutaka protecting mu abasa abantu mbakubate bifulumye mu mawulire bona kanona ko mawulire agamu nako mafunga kubye nenga jjawo kakati nkuka ekyokutano mwekiro mafia babafuga nti the mafia controls strong institutions like churches
and other religious groups. Amakereziya, amakanisa, mizikiti, mafia, the Islamic community. Abasiramu bokka. This is done through the leadership of these religious groups. Nekikozesebwa nga bayita mu bakulembeze. It is shocking. Abamakanisa, one of the abamasinzi. suspected hospitals, the two, Albert Cook and Kitovu, belong to the missionaries. How can the Chinese establish? Niye ekimwami tamale kitiisaamu. Bamafia bacontrolling abacha institution is makanisa. Now you can explain. The doctors were moving. But doctor abali wano bebagendanga Kitovu bebagendangawo. But if a madman alleges, the religious leaders would have instituted a commission to investigate what the madman is saying. But nobody man. The church house is here. Bob manipulating Antagali at me bategeera anti Antagali against 1.7 Obawa birabe 70 billion never mugira yomukazi. Bulijjo kirimu ebintu ekirala bwekityo mwami Tamalo ntisizza. Luwalira bwe yavaayo. Oyala kutegeeza nti ebiso bya mwami Ntagali batega bitege. Luwalira bwe yavaayo abogereko. Omusajja yali amuse ku Christmas. N'omuggo. Naye poliisi yamuvunaana ki disrupting service. Did he shout? A judiciary. That's why I resort to witchcraft. Naye n'omugenzi baali bamulondola n'ab'emmundu nga agamba ne bamulondoola. Nkugamba. Ugandans do not know how things work and end up supporting the mafia-oriented policies. Bannayuganda abasinga temumanyi ebintu bikola bitya era muwunzika muwagidde ba mafia. As Museveni appoint judges or confirms recommended judges from the Judicial Service Commission. Yabalonda kati olwokuba temumanyi bye okakananga bisolo kitadde ku ye. You heap everything on Museveni. Mafia babakola. Then public relations ezirudda okutereza ebyo. When I was in Kochi, I was told that schools cannot open in Kochi. Why? Only 20% of the population has been vaccinated and the drugs are not there. They are not drugs. Kati Museveni district officer, doesn't Kochi have representatives in the parliament? Era nabaga nti sebo tuogerereyo nimbaga nti sinze mbaka buwasa omukazi omulema nga omutegedde kiriza omusitula n'omusindika kagaali mwaleta abalema mwakwata abantu abatamanyi kwogera mu parliament bamatama bbuuku ne mbatwala mu parliament. Next time land sajja ngamba lengedde bajja ku parliamentarian must be eloquent nga boogera okamala. Many people, many MPs spend 5 years without making what we call a maiden speech. Tebasobola kwogera. Just a maiden speech. A parliament is for eloquent people who can abogere nyenje nezigwa and who make a research. Let me tell you, there is a battle between Sudiru n'aba Parliament. Naye Sudiru yabasinza amagezi is a calculator. Sudiru yategeera nti muleeta ababaka ba parliament 10 bitano temuyina accommodation. Sudiru n'akwata ebizimbe byonna ebyetooloddewo. Kakati bye mupangisaako office z'abaka ba parliament yatuseera mu ndagaano. Sudiru overcheated us. We are paying for parking. We are paying for so many toilet facilities. Who negotiated that deal with the Sudiru? Doesn't the parliament have lawyers? Abaka ba parliament kumpi 60%, 70% bapangisa. Ate na kine kizimbe ne bwe kinagwa. Kuliko baana baabwe kubalererako kola ki, there will always be a demand for space. Sudiru is a businessman. Kati abantu bayiga amakampuni mu Europe gayiga offices zisobola kubeera tsunami bazimala bulungi eziri ku parliament. Ekimeri ne kitambula asukiko lukuba eggwanga ekimeri kibawa temporary power n'amazzi. This is businessman lukufa. He looked nakola Kingdom Gundi. Is the only available space in near parliament. Awo naona ebisinga bisinga yabitwala. Yes. Awalinga ministries ezisinga. An entrepreneur is who faces risks. Parliamentary avenue yonna ebisinga bisinga ababaka parliament offices. He's a monopolist. Ngana mwe mwagala okutwala ennuni mweka nakalema yalumbanga amakampuni gatwala abantu beeru akozza abawonya. Omuganda agamba nti akuma ebijanjala akuwonya apiiri. Kati amakampuni nakalema ge yaggalawo nakalema ali ku wanted list.
okakasa omutereeyo ate bamutaddeko ddi gwali ku phase 2 decorated officer nkubuulidde oyo banamukwatako yo tebajja kumukwatako kubanga yomu kuba decorated officer sebo abamuzeeyi agenze nakali agenze namubaladda namba mafias design their programs and the policies on the needs of society, especially the poor. A poor person is made to believe that the mafia-oriented program or policy benefits him or her. Sente bazirese kumiruka ziriwa. Magezi atulage sente. Myoga. Policy model. Bakuba kasolo. Bazibbe. Nemwe. Ne bamuja microfinance. 7 ye musajja asinze okuleta sente mu society zitakoze. Why? Bo bano balowooza nti Museveni abawadde sente bagulira abantu ebyokulya babawawalagi ne beerabira nti ate omutamivu agenda kusaba nnyo buliko sente bakabba ne badduka olaba mwabba ne sente eza Yero TV Yero Radio ne muzibba 19 billion to popularize Museveni nga bako kujambia zikutukira embiwowo wandika katabo scientific jambia nga solo kutukira ekutukira tumwebazinatula ne banne ne baleeta ekyabwe ekifu munkubye naye mbatembeseza ennyonyi mwami Tamale n'ekitabo kyawandika are loans or theft yes bien mabanja oba bubbi kati abaana eyo group abantu baginoonya jasa mutwe musobeddwe kane mu kibira katuogere tutandika okuditinga abaana abo abaabula kamba buli nze ndi omwana musayi wa mukisa omwana bamuwandiika era mu makampuni agagaba abavubuka ne babatwala abaana 10,000 kati baba mutwala batandika obbabooza gwoli mwana waane kuba manyi tebalidda omwana n'abagamba mukonjo nti ndi mwana wa Tamale Mirundi ti ate gwe yakuzaalawo ti mama wange mukonjo Tamale ono omukambwe nti wejangu bamuwa return ticket ne mugaba no tobabuulira ne passport obwange ono omwana waali bali bafu bana bisatu the boys around ya mentioning linnya lyange lyokka ne ebikolobera ebyo obinyumyako nga biringanga omulabi ya atunulidde olwaliro ku mukulembeze w'ekyayi sigala yeebuuza bituufu oba si bituufu omusajja omulala yali alima mu kibanja kye ng'alina radio cassette ke baba Buganda Land Board ne zebaleeta basajja wako yali mu lumwanya n'ateekako recorded tape ng'anyogera oyo si Mirundi oyo si Mirundi n'obukooti bwabwe atasajja munne n'obukooti bwabwe olulala nali nzingizizza saabalangira ne mutabani wa Nabimba batemye etto nga bagenda okuba ennyumba ya gundi bagenda okuba ennyumba ya kojja wange n'emifulejje tugikulemu tubazingiza tulaba oba omulangira tafamboko batema mutabani wa Nabimba adduka batemye etto adduka ono emakindi batemye taji atema twasuba omusipi ompoligondo gw'olipiki kati nga mwali muvunana ki kakati anti bali bagenze kukuba ngoba abantu mu ttaka ne bazingiramu ennyumba ya kojja wange kogwe ntinedde unyanga nakuteesa nimbuka mujjeyo embwa enjizi tubazingize emifulejje gikuukemu tubazingize mu katundu kamu batemye tadduka n'omulangira Musanje gweyogera nti Mirundi kati mukubira esimu nabagamba nti muzeeyi tatawana n'abasajja ampe pick-up 10 ntekeko abakubi b'emiggo stand by ffe ng'omulimu gwaffe kuzikiza muliro byo bigende mu mateeka naye nga bano bazzeeyo pick-up 10 akomyeokola yakakoza mutale ampe n'amafuta zivugiddewa nina Land Cruiser yange mu Miransozi mbubeeramu embazzi fulutanga n'embazzi n'ensulu ogeretereza ebyalo nkugamba mafias use respected institutions especially the women groups, human rights groups, youth groups and the society. Number 10, mafias control public opinion in society and make leaders their stooges who they install and display. Ngachi ekyokulabirako mu mitamba. Kakati nawulidde mwogera. Museveni simanyi bakompilinze opinion poll kuba East African leaders and who you nga Kagame yasinze. Bakuboziza.
What does an opinion poll mean? Ngami Kagame nga yasinze bakulembeze ba East Africa. Kamusenga yakolanga gundi amucheya. Nga first lady asinga bawe ne muhoza asinga bawe. Ngamba ne Kadaga asinga Museveni mbabazi ali ku 3% Museveni yakube bano mbabazi ayitewo. These are mucheya. Opinion. Sibitufu. No. In Africa opinion polls tezikolamu. And in fact in Kenya there is a law. Opinion polls cannot be carried out, I think, in 2 months. Mwami Museveni yandisinze in your opinion Mwami Museveni Kenya tewazirabi. Eze Kenya zalaze nti Raila ali ku 32 ono ali ku 21. Opinion polls. Ne balaga bano bamudavadi bani 1% bagala bajoyininga ono. That's stupidity. Abazungu be bakola opinion polls. Why? People vote with their passes, their principles. What is your foreign policy, trade policy? How are you going to tax me? How are you going to invest the tax money into me? Neba na Uganda ne Africa basinga tebachalonda gundi issues. Tribalism. Tebalonda issues. Money. Ani akabye sente. 10 billion. So that's not an opinion poll. Kugamba. Examples of mafia engineered plots. When President Museveni established Uganda Roads Authority, the mafias immediately started its scheming. Its first executive director, Engineer Peter Semanakita, was found and he was removed. Shamelessly, the current Minister for Works, Anzuba, was the chairperson of the board. How could this happen? The mafia's target was Engineer Semanakita. Once Semanakita was gone, he was replaced by Allen Kajina, who went ahead to sack 700 Baganda employees for being receivers, inverted commas, as if the word Musuma is a Uganda word. Bawe olusanvu Kajina byagoba. Oyo musajja Allen Kajina abakola pulani ya fly oluguudo lw'Entebbe. Museveni bwe yali alugula Kajina yali tabayisi. Museveni yabeeyitira. Express highway. One of them yamutwala mu city council behind the flyovers. Akajina yali amugalidde tasaana na kulabikako. Era the moment ye batakwatibwako Sebanakita things cooled down. Abaganda bonna babafumula mu revenue lusanvu lulamba ono simanyi remaining wano bamuse ne bakugamba nti bamuse simanyi bakoze bati bukedde nakuba ekyamusizza kuba bayina bakidirectinga ku parliament omukazi ajja kufuna mirembe. They ensure that Deputy Speaker Tamonga is also power ajabba kamula mwento oyo batabangako waabo somebody installed Olanya there ate Museveni namumuwa Olanya ngatakola kiche kyatuka Museveni yawamba Olanya yamuleta yali mulala baatula emunyonyo temba kubire video nankabirwa tumwebaze ogwanga Kiwanda basula Ntebe nga balonda enkya sajja natula nabe munyonyo saawa nnya n'abasuubiza million 10 nankabirwa was given 5 billion to handle Kataga bear nako none of them bonna bafukati ne yagendera bafu bana Nkabirwa wese Nankabirwa by the way botunulira bako oguwedde anti Nankabirwa Museveni yakiba wambako Nankabirwa yakuba the right honorable prime minister teyabufuna Kiwanda number 3 mulinya lya Museveni n'erya mama n'erya Muhoozi namba 4 oyine nagenda ninga bagenze banjawo anti ono bwamala bakozesa n'asuula tomubanja yakuwadde sente yenka kukubire munne yamugamba kati otegera togenda bawa sente zenna omuntu wange yambuulira mane must be purposeful mbagaggawaze abaganda bonna bakuwa naye nga Nankabirwa yabakulembedde ne Kiwanda naye kankubuuza if you want to be president politics is permanent allies will they support you nti ogobye nakyo yawa mirundi sente ng'akyakabira nebba oteekewo owuwo ne sente Museveni bwazireese omwana ozimugjeeko are you fighting me or you humiliating kakati abantu abo bomenyeeko ku security eri tebaliyo mu cabinet tebaliyo kiki ekiddaka Nankabirwa ali mu minerals yali agala bwa prime minister n'ebipande yakuba bya prime minister ati tebalinga taliyo akakazi akatalina silipa nikamuyisa omutwe bewu for us they tell us in politics the planning is for humanism but God is the final decider naye gwe bano babalowooza
enteekateeka ziba zaffe okusalawo kwa Katonda. Nze bwe baali bango ba 14 years ago balowooza ndi mwangu ojja kunsuula kasasiro nga nkimanyi ki ndi kazungu. Did I come to rotate in government offices? Nti ajja kwavuwala akole. I can give mirundi ejjo. Nolinja kutta singa oli wakajeje oli anvunyo. Yani omulala yagamba agende tumukunde. Bamwadde omulimu mu new vision nalinja mutta. Nalinja kubaka. Togenda kukola mwo. Nagende wange kwebaka. Ne sabuli yango naligala. Is it taxable by Uganda Revenue Authority? This said. Zabana atero okujja. Ne ate manda banagissolozaako bati. Mandwa yekola. Nkugamba. The mafias have targeted the private sector to achieve these sonic objectives. The mafia group that includes members from the Menga administration established a company to run their evil activities. As mentioned earlier, Mengo has provided sanctuary to the mafia. This explains why Buganda's Sultan Mayega, who cannot help his people to against danger. Only conservation of man and wealth accumulation cannot intervene whenever Muganda is in trouble. Mayega talwanira Muganda. Sultani aba wasente. Amir Kabaka. Khalifa abakabaka Sultani wasente. Kati nomuyita Sultani w'Emmengo. Mmengeriyo Sultani. Ye wasente. Talwani Abaganda, Abaganda bagobanga mbwa. The Basoga can gang up, other tribes can gang up in Sultan. Yabadde je ekimotoka ekikadata balo Buganda. Ate gwe atasobola kulira mukazi wo asipolo. Ate gwa mututte mu ddwaliro n'omugulire emmotoka. Mengo yekabidde abantu. Abagende wa Museveni jjo ekyo kikutegeeza ate bukedde akuba. Kati izo mmotoka za Raila Odinga. Ojokera nti era bukedde yaleta. Emmotoka z'abamasaze 18. Bukedde ya basobola. Kawundo. Basobola maintaining. Kawundo. Abasobola maintaining. Raila Odinga ajja Uganda nawe mwami tamali mirundi. Tabu bayina intelligence. In a practice. Byalati biwuli ano mukulembeze w'enkya. Is a practice fish. Into ekiganda proverb. The Sultan. Je wandisuubidde abayambi ate wavuddeyo abatemu. Which is translated that you may expect to see people who will save you, only to see accomplices emerge. A Muganda who believes that he will get support from Mengo. Kabushenga yakuba Abaganda n'abajja mu government. Kabushenga kabaka amuwadde obwami kuba baagala ssente. Badduka bawunya mu bubina bw'abakazi abakolera ssente. When the man finished Baganda olwo Baganda in the government. Nenga kabaka amuwa ssente Sultan. Money. Nene kabaka we Dubai yakiriza omwenge nakiza naki Sultan. Money Sultan means money. A king, a sultan, an amir, amir wa Kuwait. Yes. Khalifa we Sokoto, Sultani we Zanzibar. Yanjawulo. Mengo bayina Sultan. We Zanzibar. Basubuzi be Zanzibar. N'abaddu babatwala. Kiwalabye ne Mayiga. Nkugamba. Sajja ngo bagambe bigambe. This is what baffles many Baganda. Take for example. Kyokulabirako. Take for example. The younger woman in the investment authority, Evelyn Anite, when the mafia confronted her and described her as a mentally and a Saudi woman who deserved to be taken to Butabika. In the same way, they smeared me while I was still the president's press secretary and spokesman. This Anite staged a spirited fight, and her tribesmen and the women came to harass Chuo. Eventually, the mafia gang, including the Attorney General and the Kenneth Muhanizi, backed down. Ekyewunyisa mwami Tamale bino kyagamba nti bwe baali bamugoba nga mukute ku nkoona teri yanyega n'abalala balinga abampita mulalu ye oligo bayita omulalu Anite ate kati onanoonya mulalu. You will never see me. Traditional religion yange egamba emandu abategula ntegule emandu atewoze mwenda tekusisinkana. In fact, in my culture, if I've already cast you, ngenda nkukolera lichezo. Wenkukwata mu ngalo omukufaafa
this is how serious it is. Mwabalowoleza tikina ensonga ninkutera ninkugula ninkujoga ninkujjaba ninkutekawo omuganda tabirina omuganda agamba oyingira jjukira kyewankola naye yes moto eba mu lujja tikina ensonga ninkutera ninkugula ninkujjabona ninkuteekawano ninkunyako ninkunyalako abaganda tebabikola liyo baganda like fi muganda banembibi diritula n'abaana abo what if you are nebacho muganda kapayo kulwania ku muganda opportunists atenga bakwawo bananyinisi bebananyinisi bagamba abo bebananyinisi munange fetulya ntononyayo kawogo singa abakazi bano bambagaga mukalubega yanobanga muwaka edi 10 dignity credibility integrity ekitiibwa awuntu bulamu virginity are not bought. They are respected.